Program omunyo ku makya egenda maaso amanya zetu Simapolo tuli ku nsonga z'abasomesa mu masomero ag'obwannannyini ne omugalo guno ogwa COVID-19 gubakutte batya bagusanze batya n'okusomozebwa okwenjawulo kwe basanze mu mbeera eyo eya omugalo kati obaolyawo twogera ku mwaka ogumu n'ekitundu omwezi gwali gwakusatu amasomero gafunamu kalirifu katonotono omwezi ogw'ekumi ate laba omwezi ndowooza gwakusatu gwakunaawo ne tuddamu ne tuyingira obaolyawo ne tuddamu mu mugalo embeera eyo we tugendedde mu kumulamawo mwami Ssemaganda Ronald abadde amaze okutegeeza nti embeera ebayinze okwemulugunya ebisuubizo ebibasuubizibwa tebituukiriranga so nga ate ne banks nazo zitandise okubasindikira obaka obategeeza nti essaawa yonna amasomero bajja kubanga bagatunda ku nnyondo kyenyamiza ate kyeraliikiriza erudda eyo amasomero gano ge ga supplementinga education government institutions naye ate okuba nti batuuse ku leve eyo abasomesa nti batuuse n'okwetta olw'embeera bayinze mu mbeera eyo bwana Ssemaganda ndowooza nga bwe twogeddeko wali abasomesa mu masomero g'obwannannyini be bamu kwabo baali mu categories 16 kasente mwakafuna temakafuna akasente kyenjagala okwogerako manyi waliwo ebintu ebennyamiza muganda wange bolabira nti ebyenjigiriza saawa zino biri mu state omuzungu gyayinza okugamba deplorable state kinyamiza nnyo okuba nti abatadde mu mbeera naddala abaddukanya amasomero abasomesa nti after 2 years of not being in position to work saawa zino osookuba ojja ku TV nga oli mu kudiscussinga emitwalo 10 ng'oba oli mu kukuba mulanga nti tezaatuuka oba zaatuuka sincerely speaking so kati ebyenjigiriza tukkanya bulungi nti ekyamazima bikoseddwa so kati kinyamiza okwogerako naye of course kati tulina okwogerako kuba kati kyekiri mu byenjigiriza abasomesa batadde mu mbeera nti era nakino kyo basobola okukyaappreciatinga naye nga tekyandibadde kirungi musomesa amaze emyaka 2 nga takola saawa zino kubanga tuli mu kwogera ti akasente kafunika moreover emitwalo 10 omuntu amaze emyaka 2 nga takola so kati akasente kafunika naye kalimu ekiguumaaza zinzo batogerera sectors endala ne from a informed point of view akasente abantu bakafuna akasente mu private sector especially education banzi balinga 13%. Almost 87% of the teachers have not received this money. Nego bali batekeddwa kafuna bali kunkalala obanedda bali kunkalala kubanga batuwandiisa mu ngeri yatuuka n'otukoya really tuba tulyawo okufuna n'emitwalo 10 gino naye mu ngeri ezifunamu nayo yali yakutyoboola twawandiika mukose format eno tuba tulyawo minisita agambye muwandiika owa Kampala mba mulyawo KCA egaye muwandiika mba mulyawo ministry education egaye muwandiika mba mulyawo ministry ya gender egaye bambi abasomesa friend tubeera bagonvu ne tuwandiika naye kinyamiza okubanga saawa zino the biggest percentage ya kasente banakola ki tebanakafuna 87% tebanafuna akasente kano so osanga essomero nga omusomesa omu 2 3 bakafunye osanga essomero nga bonna bewandiisa tekuli akafunye kaluse n'ekiseera kati abasomesa bakirabanga mukisa kwaza nyina abasomesa bakafuna ndowooza kuba nawandiisa abasomesa balinga namu 4 naye ndi omu ku masomero agasinze ofuna akasente kano nza akafuna bali 8 naye omusomesa akafuna ne mubeera mu WhatsApp platform y'abasomesa n'abeera nga namukisa abafunye kwanamu era n'omuyozaayoza ne bamuyozaayoza kwanamu 4 bewawandiisa omunana gwe gusobodde ate era ogambye nzo gw'omu ku abalowooza nti mwe musinze basinze okufuna era nange nkyewuunya naye era omusomesa omwaka funa banene bamwizozaayoza banaye mwe bali kunsabira nfunye kannabbanja bakatwasawo nakatuma kannabbanja olw'omuwendo gwe tukalabamu nekyenyamiza okuba nti nako kakoze eki naye ngaezo sente ekyamazima si kintu kikulu nnyo ekisinga obukulu kulaba nti ekitiibwa ky'abasomesa ate kizanyibwako era njagala nze nkubirize gavumenti amasomero bagagule tusobola okuteekawo enteekateeka ne mumativu okulaba tusobola okulwaninga amasomero gano waliwo embeera omukulembeze w'eggwanga gye yavaayo n'ayogera nga si musanyufu eri abaddukanya amasomero nti basirikira cases za covid era ye nga mumativu nti covid yasinga kuva mu masomero nze sikkaanya naye era njawukana nnyo naye ku nsonga eyo bagamba nti mwalina ebigendererwa ebikuzike
nga mutiddemu nti bwe munabanga mumaze okutegeeza ensi nti abaana balwadde abayizi balwadde bandibanga abazadde bajjako abaana wenjabukirako ne president it is on record ffe twabeera n'abaana abo okuva ogw'ekkumi last year 2020 we are 2 candidates paka bwatugadde last month it is on record tulina mwana yafiira ku ssomero nti afudde covid so that implies that schools are the safest places abantu balwadde cases zaali nyingi tetulina mwana mu masomero cases zaalimu ekyo kyoteekwa kikkiriza nti zaalimu abaana balwadde baalimu mu masomero nzikiriza nti cases zaalimu naye njagala ate okuwa credit oba okusiima ne sekusiima amasomero gano okuba nti galina cases but we are in position to manage the cases wakati okulaba nti obulwadde bwa covid kyamazima tebugenda kugenda leero bankya naye wonna ebubeera ne bumanagingibwa awo tuweewo credit wabeere kyakulabirwako twebuuzibwewo ate tuwe ekitiibwa naye tusaanyawo busaanya osegedde tuyinza okusaanyawo nga tumanyi nze ekyo kirowooza tuyinza okuba nti amasomero gaggalwa olw'ebigendererwa ebirala osegedde gasaana okuggalwawo obula obutamanya out of ignorance but it is clear mfunye omukisa okubategeeza nti cases zaali masomero fine zesiba ate kunoonyeza amasomero mwali open ku cases ezo wekiriza kunoonyeza amasomero mwali open cases ezo zaaliyo mu masomero kankuddemu muganda wange kati ku cases wotasobola kunoonyeza amasomesa whether was open or not obulwadde bwa covid bwanjawulomukko bwo nti bufaanana ng'endwadde endala nti cases ezo omwana ajawulira omutwe nga gumuluma omwana awulyemu olusujjasujja of course ezo case tuzikola ki ate neyo period by the way eyo period president yatuggalira nga suspecting okuba cases masomero abaana bali bafunye ebifuba bingi bafunye ssenyiga mungi season ya bifuba twali tukisuubira oba kitegedde ate nekirala tolina ngeri gyonenyamu musomesa oba kuba teyali open olwokuba omwana akaabye omutwe osege olwokuba omwana akaabye ssenyiga naye olwokuba cases zaaliwo nze njagala kukiraba mu positive perspective nti cases zaaliwo but schools were able to manage so government yandivuddeyo buvi naye baza amasomero gano naye bange gyinza zikwasizaako kulaba nti cases tuzikola ki pozi nga gojja kungamba nti ebyenjigiza bijja kuvaawo osegedde naye obanga obulwadde butajja kuvaawo nga ebyenjigiza byakubeerawo twandibadde tussa ekitiibwa ne tukwagana n'amasomero gano agasobola okukuuma abaana nga balamu paka nakati I think that is important naye bana Semaganda waliwo kye tutasobola kubuusa maaso kuba ogambye nti tuteekwa kubeera open ate tubeereko twogere ekiriyo n'ekirala lindako katono nzijukira nti mu kugulawo amasomero mu guidelines ezabaweebwa mwalimu n'okubeerawo n'omuntu asobola okumonitalinga abaana ng'alina obutendeke obaoliawo ku byekisawo asobole okuripootinga mu bwangu bwemba nga mufunye omwana oba omuyizi alina obubonero obwefaananyirizaako ku bwa covid-19 njagala obeere mulambulukufu mwakigoberera ng'amasomero go bwannannyini banedda kuba kijja kuyambako ekibuuzo kino nkikubuuza nti kisobola okuyambako kisobola okuwa confidence gavumenti bwebanga etegeka kukola ki kuddamu okugulawo amasomero so muganda wange webale nnyo ekibuuzo ekyo ekyamazima buli kyatuteebwako kyagobererwa tuyina ne task force eyali ku different divisions ku districts ezenjawulo ng'erina okulondoola so kulondoola kuba kwali kunafu oyinza obutateeka ate blame kuki ku masomero so nze ndowooza gavumenti weyinza okufunira confidence kuba nti amasomero gasobola okumanaginga ki era singa olaba cases za covid za increasinga nnyo ng'abaana bamaze obakola ki okubata obaoliawo singa basigala mu masomero cases zandibadde ntono n'abantu abafa bakola ki naye ne process y'okutuggala naye yakosaamu tulina ebintu byetubuusa amaaso olabanga ebitonotono kuba okimanyi nti baggalawo amasomero abaana bamala ennaku 3 almost oba week nga bali mu paaka nga congestion eri awo osegedde entambula nzibu abantu bonna bujjuka president yali agaddewo abantu banako okufuna ki okufuna tagenda kudda ateekeo tutola kudda nandika okudda mu byalo so congestion yali mu paaka ndoza wagira ku TV abantu bambadde mask abaana bebase ku bannaabwe bali batudde mu baasi almost batudde madinisa so okumala week ate akalwadde ka covid tegalinga bulwadde bulala ntikajja kuwa sigiri bakajja kumala omwezi ngoba bekanoonya bekanayita kuko so kafuna any time so kateze ole bintu betubuusabuusa n'engeri gye baggalawo naye oba oliawo naye yinza okuba yayongereza ku mbeera eyo oba kitegedde so n'engeri gye bakola ki
gye bali baguddewo mu phases nze ndowooza kale baatuka ekiseera nga balaba nti tekiyinza okakanya akalwadde kuggalawo bandigaddewo mu phases tebala nti essomero tulina classes gyenaga let two classes first go back oba kitegeera ne baggalawo lumu so ndowooza engeri yaggalibwawo oba engeri gavumenti gyeyaggalawo oba oli aleeta ki so confidence weyinza okugijja okutuggula kuba ntitwasobola okumanaginga cases zino nawulirayo omwana yafa covid ndowooza yali omu I want to mention the school aye naye amala kufa nga atavudde ku ssomero surprisingly so kati tolina kifo kyoyinza kwogerako kiraba nti kyoyinza kulaba nti kyasobola okumanaginga cases za covid nga toyogedde ku masomero so oluusi gavumenti bayinza okibuusa amaaso nensaba nesekusaba abali okumpi n'omukulu kuba kati ensonga ya covid yo yafuuka ya mukulu kukola ne ministry ne first lady yabadde aliza ebizo P7 yagambye kirina nnyo kyamaanyi kyemmanyi National Task Force ndowooza yevunaanyizibwa ku ntegeka era by the way abamu bakwano baffe togera nabo era bagamba tulinda mukulu omukulu munyiivu nyina bakwano bange abayo nebunadde mbuuza ku bizo bya senior fo bikomawo nembuuza bannaye mwe mwatisiko muri at least kumpi n'omukulu muri at least connected ku government kiri kiti amasomero gaddamu tetumanyi kuba omukulu akyali munyiivu so kati njagala nsabe omukulu w'eggwanga nesekusaba amasomero g'obwannannyini oba amasomero gonna ekyamazima bagate tekikosa amasomero gokka wabula kigenda kukosa n'ebyenfuna by'eggwanga so kisobola kubeera wano nekikozesa platform kuba ebisiba bitusuubizza tebikyakola ki mali kyakunyonyola ebisuubizo batusuubizza ebisuubizo ekyamazima tebikyakola ki tebigenda kutuukirira batusuubiza emitwalo 10 n'ebiri awo byanswa wewe naho kwekwasa okitegedde batusuubiza billions 22 tezimala nazo tunazifuna batusuubiza 2.5 trillion I think it was around December 1st nazo tezinakola ki tezinatuuka so kati nendowooza nti wayinza waliwo ensonga watuyinza okukkiriza nti Uganda tetugirabye eggulo okitegedde waliwo ebintu ebitatwewuunyisa nnyo ddala okusuubiza nibadatuukiriza naye nze nandirowoozezza nti ate siko bantadde amaki amasomero kuba abantu bagenda kufa mbadde nkuba statistics ezo kuba if you look at the number of private schools kati nja considering just abali mu association ya National Private Education Institutions Association amasomero gali 18,000 omutwalo gumu kanaana amasomero agali muki mu association just agali registered National Private Education Institutions Association nenga amasomero gadde gameruka almost every time kuba government yali ekubye omulanga ngesaba ino obusobozi bagikole ki bagiyambeko so kati kyemanyamiza okuba nti abantu bwayita ate okuyambako obuyambi wakati ffe tube tuyambako obuyambi government abantu bayita okuyambako nga tosobola ate kubabeereramu mu mbeera eno kyenyamiza so kati nensaba government etwale ebyenjigiriza nga priority baiza bina byetwogera nga government tekkiriza nti ebyenjigiriza ino bitwala nga priority tujja kuba tumala ebiseera so nandisabye government twala education nga wetwala priority mu bintu ebirala byonna nga weteeka priority mu byobufuzi for example okitegedde government bagirimba bulimi nti Bobi Wine ali wali betukatya gasi nebikola ki so that is a priority okitegedde ekisobola okutegerekka n'ebyenjigiriza nakyo mbadde nsaba nti ekikola nga ku byenjigiriza kati nga nze wano nkubye eddoboozi no TV nene abantu bangi bakola ki kwe bali balaba bwana Ssemaganda Ronald atulaba ku Soul TV y'omu ku bakulembeze abagatira mu kibiina ekitwala abannannyini masomero giyite National Private Education Institutions Association ku lwa division y'Olubaga twogera ku mbeera eya ebyenjigiriza mu kiseera kino eky'omuggalo ennaku zigenderedde 42 tusigaza ennaku ziringa mukaaga zokka kiki ekiddako mu ntegeka eno yennyini ebyenjigiriza abayizi bo abasobodde okuyita ebigezo ebya P7 kiki ekiddako nga program oba entegeka yonna teri kanyigo byebibuuzo kati olwaleero byetwebuuza ye abasomesa abali masomero ag'obwannannyini bali ku ki loans ne interests bikwatiddwa bitya tusigaze eddakiika ziringa mukaaga zokka simanyi oba osobola okubaako assurance gyokola kola assurance nti oba oliawo musobola okugondera guidelines bwe ziba nga ziteekeddwawo amasomero ne gaggulwa anenze nnyo muganda wange so kati ku nsonga ya assurance oba tusobola okuggulawo covid cases netuzimanaginga nkakasa bulungi nti tewali institution eyinza kukuuma covid oba kwetangira bulwadde bwa covid ng'amasomero
Baze tulira amateeka government gevaayo nago okuteeka ku bantu okubasobozesa obutafuna covid nga tefuge mateeka tutambulira ku masomero. That's why we managed okusobola okumanaginga cases nti amateeka genyini government gevaayo fe tutambulira amateeka ng'amasomero twawukanako n'abantu awalala ng'obutale obawa kyamateeka bateekako mateeka ekyo oba olaba mangu gakumenya. Fe ng'amasomero omwana abaana obudde bwazuukirako abaana obudde bwalina okugenderako okwebaka bwakumikiriza okusoma nga gavumenti bwega nti buno obudde bwa kafyu olina kufuluma saawa bweziti olina yingira bifuludi masomero bibaddemu agamateeka gabaddewo ti olina kubeera wano tolina kubeera wano gavumenti eri mukubireeta nti mulina kubeera waka negubaga n'abantu mu tawuni fe betutambuliramu so kasa bulungi nti ndi very much assured nti institution y'essomero buyinza okutangira covid otegedde ate tewali baana bano bantu bebawulira nga basomesa kyova olaba omwana aba ku chances nyingi nnyo okufuna covid ng'ali waka n'omuzadde okusinga alina omusomesa nti abaana kyandibanga nga maliza ku assurance abaana bano batuwa nnyo respect abaana bawa omusomesa respect n'okusinga omuzadde oba tokimanyi fe abasomesa gavumenti evaayo okulaba nti eri mu kututyoboola but we are heroes to these kids obuse tuli balolo models baabwe nti omusomesa osobola okugamba omwana okukola ekintu nakikolera omuzadde n'amugamba n'asooka afuna second thought so for example nze ndi musomesa nyina abaana bampulira mu kusomero naye nange omwana owange alina omusomesa naye bamuwa assignment ewaka nemba nga mugayidinga naga no dadi ekyo si kituufu tekyaswan so yangambe nyina kola bwenne bwenti teacher yangambe nyina kola bwenti kirizanyo musomesa so kati nakasa bulungi nti ekyo kiso tu assurance abasomesa ne batukozesa obulungi okulaba nti enyigiza bisigalawo amasomero aga boarding yandibanga organized environment kyoyogerako tulowooza nti obaoliwo cases zetwalabako ez'abayizi okubeera na covid-19 zandibanga zava ku masomero gano oba oliawo agadde ne boarding ng'abayizi obulwadde babujja bweri ne buyingira mu masomero oza kyali kyava kuki kuba byonna tufaala nga tetubitegedde bwoliawo bye bijja okusinziirwako okugulawo oba okusigala nga amasomero magale so ati era zekyendowooza gavumenti eyinza okuvaayo nga bwe yali yetandise luli kuba mu kugulawo basooka ne batuwa option either you can operating at this section one operating nga owekisulo totally so kyatuyamba osegedde so tuyinza otandikira mu mbeera eyo tulaba embeera gyekola ki gyetutandikisa kuba tutandika obutandisi notugulawo ffenna notumikisinga ekyamazima wayinza obba akatogo abaana newona abakebera newona abacekinga omwana asobola okudda mu katale abaana mubakula ne bazadde baava kusomero nakola nakola ki so kati tusobola okuba tusoteeka standard operation procedures ne clear guidelines okoperating ne tuoperating either nga dde oba ki oba boarding so kati ngedde kika ez'omukaaga njawo zikozesa obulungi okozesa omukisa guno okuba omulanga eri abakulu mu gavumenti kubajjukiza this one is an obvious case tebona bayise ku masomero baveeyo ekintu tebakirekera mukulu yekka omukulu naye yakyamazima ayita mu ssomero naye ate ye aliyo bwomu naye bayise mu ssomero nembeera y'amaanyi muli bangi bamulowooza abasomesa bali kuki yadde omukisa guno okubira omulanga baministers baminisita ba Frank tumwebaze tuyasa baminisita nabbanja singa tewayita mu ssomero naye mulaba awo nga ne background ye mulimu n'obusomesa okitegedde bantu bangi ba stakeholders mu ggwanga lino musobola okuvaayo balowooze ku byenjigiriza nyinza bakubiriza okulaba ka fundraising program n'essaawa zino ebyokutu fundraising nga tebikola byonna byongera kutudimiininga naye muveeyo muteekewo eddoboozi alisi tuweebwe ekitiibwa tutunulibwemuko amasomero bwe gasobola okukola okutambulira mu mbeera eno eya covid-19 kyogamba kyeŋŋamba nze ebintu ebisinga mbinyonyodde amasomero gasobola bulungi nnyo okukola mu mbeera ya covid-19 naye wetaaga abantu abalina okujjukiza omukulu nti omusomesa kubanga gasa bulungi abantu abali successful baministers omukulu balonze background zaabwe zonna za byalo kati golowooza omusomesa yakusomesa mu kyalo kati nga wetunya minisita w'ebyenjigiriza mukyalo Janet Museveni kati omusomesa yakusomesa mu kyalo ali ku kisaawa zira yakusomesa primary amaze emyaka 2 takola yakusomesa gwe first lady ozali ku kisaawa zino so nsaba okubajjukiza muveeyo omukulu mukole ki mujjukize tuyita mu mbeera nzibu tewali kye musobola kutuyamba wabula mutugulewo tukole mu mbeera ey'okusobola okoperatinga ne SOPs kale aliko Sol TV program omanyi ku makya egenda maaso
tuli musawo ebyobufuzi n'ebyobukulembeze tuli n'abatwala oba abakulira amasomero ag'obwannannyini bali wansi w'ekibiina kyabwe ekya National Private Education Institutions Association. Ensonga zaabwe ndowooza muzitegedde, abasobola ozibaako kye muzikolako mu kikoleko, naye embeera si nyangu. Batugambye nti banks zamaze dda okubasindikira bubaka nga bwe bagenda okutandika okutunda amasomero. Kye ndowooza nti ate ekyo kyo kijja kuba kibi nnyo, amasomero bagatandika okutundibwa ate bategeeza nti n'abasomesa abamu batandise okwetissaamu omuguwa ne betta olw'embeera ebayinze akazito, so nga ate n'abamu ekitiibwa kifaafaaganye. Agambye ayogedde ku musomesa alonda scrap mu kiseera kino kyennyini. Ekifaananyi kibi nnyo, naffe abamawulire kitwenyinyaza okukikwata ekyo ng'omusomesa ate atandise okulonda scrap. Mu ddakiika eno esembayo ndowooza ayogera eri abasomesa, bananye masomero, waliwo obubaka bwonna bw'osobola okuwa obugumye oba olyawo abasomesa gye bali. Kamera yiri wali. Njagala okutwala mukisa guno okutegeeza baganda bange, mikwano gyange, ffenna bwe tuse kimu nga tuweereza eggwanga lino mu mbeera y'ebyenjigiriza nti ekyamazima tubeere bagumu, naye ffenna tulina kwekubira mulango kulaba nti batugulawo. Tetuddamu kukaabira buntuntu, tetuddamu kukaabira busente bwa nabbanja, tetukaabira bu 20 billions, kuba ffenna tukimanyi bulungi nti naye babuze ofuna $57,000. Naye buli omu akozesa eddoboozi bonna bw'abaali ng'abenjimiridde wano kusaba omukulu amasomero kuba nga bakola ki, nga bagaggulawo. Kubanga ekyamazima nga bwe twogedde, omuntu eyali agamba abaana banayesoma nnyo tokuba bulooka nga ssaawa zino yakola ki, yakuba bulooka. Ate n'ekirala mbasaba bannaye ate muleme kwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Nkimanyi bulungi nti embeera erimu ku gye gye muyitamu mbeera mbi nnyo, naye ndaba ku TV abasomesa babakwata awo nga bamu bali manjaga, bali mu nsonga ezo bwezito, abamu bayingidde mu bintu bingi nnyo. Ne si kibi si kibi omusomesa mu kaseera kano okubaako omulimu gwonna gw'asanze n'agukola asobole okutambuza obulamu. Sibaganye kukola mirimu egyo, naye kye mbadde ngamba nti ate tebayingira ate mu mirimu gimenya amateeka oluusi nga baagala okusurvivinga. Kubanga bw'omanyi ebiseera ebisinga omuntu wabeera omwavu ow'ensimbi oba omwavu wa ssente, abeera mwavu wa ssente zokka ate amaliriza n'afuuka ate n'omwavu waki ow'empisa. So njaba basaba bakuuma empisa, bakuuma ekitiibwa ky'obusomesa. Wali awo Mukama ajja tukwasizaako, wali awo ajja kuba nga aba government second thought okulaba nti kuba naffe tuli abantu ba mugaso mu ggwanga lino Uganda. Kale alaba Soul TV ko ogenda okusigala kuba programu endala zikyajja. Geoffrey Mugerwa ajja kututuusaako ebyemizannyo ebifa mu Olympics Tokyo Japan n'ensonga endala nnyingi ne programu endala nazo zijja mu maaso awo. Nze kankwagalize weekend ennungi. Tubadde ne mwami Ssemaganda Ronald wabyanjigiriza ate va mu kibiina ekya National Private Education Institution Association ekigattira awamu bannannyini masomero aga private. Bagaliza olunaku olulungi, musibe bulungi, mweraba. Soul Television.